nanga kiroto kyantiisa kulota ng'olina eggola Moses Mulingi. Naye kati because oli wanjawulo ku mulala oyigenda n'olowooza omusinga. Ebyokulwana omusingira ekisooka gola tazannyangako n'abantu bakabi. Sisobola ganti ansinga kino bansinga kiri. Naye tosobola kuva eri n'ozala wa just no. Ndabika musingira ddala oyo kubanga Bless nkoze ennyimba nyingi. Omulebukede TV ani asinga ndombi masembe. Hey, gwe, kimanyo lwalero ngenda kulaga ekintu nawe kyotalabangako nawe okyewunye. Ekiki ngenda kula yiba naye nga sinaba kulaga byawo nawe byesaawe ne byolunaku lwalero. Kasuke nkulage wicho ede nakulaga ki? Nakulaga abe Masaka ani asinga, abasomoka lwera n'abasigalayo ani asinga. Katono nyonyo so kulabe ku oyo. Chidemu bategere muno wasoma kwa abantu bagabe bewunya bagambo. Please, I finished Uganda Junior Technical Certificate of Education. Education. Yeah, spelling. E. Tokopa mawulire. I'm not reading from the newspapers. E. D. U. K. A. T. I. N. Education. Abemukada TV. Kafu. Oyo we bale nnyo. Mubose muki? Omulabi oyo. Ani asinga no Masembe. Kasasu nakwetede ki? Towerabira nanti papa jawa. Papa jamu Uganda. Twatambude ku papa goloza abantu kyabade kitya nayiseko kalerwe. Ichegera nayiseko kalerwe. Nendaba abe kalerwe bamanyi papa mbwajja. Amanyaga papa bagamanyi. Papa agenda surawa. Agenda vuga bagenda muvugira motoka ki. Nze nawe bingi nye byabaddeyo kati soka tugende mu program efino kula lero. Ombi Masembe ali asinga tova otulabe kye kigenda maaso. Ya Olebukede TV ani asinga no Masembe. Anti waliwo omukulu gwe tulabyeko waneeno ndoza ye katumubuuzeko mu buwombeefu gye baleko muzeeyi. Nawe gye bali. Muzeeyi kiki akasanyu koolina ka papa ajja mu Uganda oba tonna bamusanyu? Nze ni musiraamu mba mayanga zeggula bintuntu nakutambulako wano wonsangidde. Era kigana muzeeyi kubanga omanyi ffenna ddiini tukola ki? Tuli ba Luganda. Kya papa okujja nje kunyirira bwetyo naye nga nze nanyirira dda. Museyo tanse kulimba kati Kampala n'emirirwano. Otanise kubanga tanse kulimba Kampala n'emirirwano. Mpise muzeeyi ate ndi mwana muto nkuula bukuzi. Okuula bukuzi manyi. Tulage mu kumanyo gw'okuula muzeeyi. Olebukede TV muzeeyi sookoleke todduka. Ensonga ziriwo za papa kujawa mu Uganda. Neka muzeeyi ebbanga lyobaddewo wakalaba papa bameka? Nakalaba bapapa babiri. Papa babiri n'onajja. Oyo ng'ayinza kuba wakusatu kubanga onayinza oba wakusatu. Eyasooka yajja nkaaga mu mwenda. Ane yaddako nono agenda okujja kati kwegamba gwe ofunye abapapa basatu bwe wakalaba. Ne kati mpapa sooka omulye papa yasooka yakola ki ekyamaanyi golowooza? Yasooka yajja okukuza olunaku lw'abajulizi olw'ennamugongo n'okutongoza ekiggwa ky'abajulizi. Ennamugongo ensonga ezamuleeta. Amiini. Ensonga ezamuleeta Uganda. Ensonga ezamuleeta mu Uganda. Ebiseera ebyo wali tonaba kufuuka landlord. Landlord ngamba amannyo mwegali. Nga mwegali. Amannyo go gaali yona set yali namba nga mwegali. Yali namba. Kwegamba baba olwayitawo bw'ate yasooka oyo kujja. Kasimayireko nga kali safe. Kwegamba memory card ye eri set. Memory card okyegedde muzeeyi? Memory card ye face erabika obulungi. Olebukede TV muzeeyi nkyamubuuza kuba ye bapapa bonna ekikoze bulungi nnyo bwomuna bapapa akola ki? Wabalaba. Papa wokubiri oyo yajja ddi? Papa wokubiri ennaku z'omwezi nze erabidde naye nga yajja Namugongo awo. Yajja Namugongo. Wali oliwo obeerawa muzeeyi? Nali ndi side y'ejjinja nga gye nkolera mu biseera. Wali jjinja. Ekyaza muzeeyi olimu ejjinja eyo side eyo? Ndi wano mayanga naye nali mukozi nga emirimu gya kutamba. Wali mukozi kati n'olinnya n'ova eri n'ogyeno oba wasigalayo? Nasigalayo. Ne wamulabira ku TV? Kati ani papa gwe walabirako ddala gwe mankubulizaako ddala? Maaso go ddala nga toweefera? Ye yasookera ddala. Yasookera ddala okujja mu Uganda. Emmotoka ze Namugongo muzeeyi zipaakinga wa? Emmotoka ze Namugongo zapaakinga ludda lwe. Ebiseera ebyo zaali zipaakinga wa? Zapaakinganga Kireka nga we zikoma awo twatambuzanga bigere. Mukati okuva wano mu tawuni mwagendanga na bigere okugende Namugongo? Oba mwalinyanga mmotoka? Bigere. Awo bye bakkiriza. Nga muzeeyi wakubanga akagere kati ennaku zino okyasobola okuba akagere kuba no papa agenda kujja osobola okuba akagere paka Namugongo. Akagere nga weewaddeyo okatambula wadde. Muzeeyi toofera nsi kuba abangi otambula waliwo n'abatambula ne bava gye bavudde ne bajja.
ate okuddayo ne kubalemerera naye okuva ekireka okutuuka e Namugongo kyalinga kyangu nnyo kuba kati muze olaba n'ennaku zino era kati kaŋŋambe osula eno sayidi zeeno nsula mu sayidi ne kati olina leeso olotambula muze ennaku zino kyalinamu okukaanya katambula kuva no paka Namugongo muze leka nawe ntambula nova eno no paka Namugongo nsoko nfuiremu kuluwa kuba kati muze tyaka olu namuze omanyi lwaki nfuyisiza akawa ebiseera bya papa we yajjira oli eyasooka muze tewalina maanyi gafuuwa luwa nagalina ate olwe gaali gasinga we gaali gasinga kati gwe ebiseera bye mwayimira mwakubanga jambo bwe muti mwakolanga mutya papa olwajja we wayimirira omulaba wamulabira ng'ayita ku luguudo kikuba olina okubimira ku luguudo olaba papa okumulaba tuli okumulaba twagendera ddala Namugongo Namugongo waliwo ekikko moyinza okumulaba ne woobeera eri nga yaali kadiba nga yaali kadiba kati gwe kye wamulabira kati kasimairo ko bakakolota muze so kudage mu kasimairo kale kakola batya kasimairo kali katya ko walaga papa unzo ba muze kasimairo kati akakobo kalaga nakanga bwe kalaga ane muze kati so kolaga kati twagende ono papa ajja tumulagire kasimairo ko koina wa are na akamulaga Ale ukete TV anti twagala tulabe ddala papa kakodiyo kijebaleko kale baba oli wa dini ki nze ndi musiramu oli musiramu kirungi nnyo era nawe musiramu bako komanyiyo wakalaba papa bameka bapapa nakalaba omu wakalaba omu nengo omanyi omuwendo gwa papa kati ono wajja baba baweze bameka okukola kyokujja ono wajja ono agenda okujja papa wajja bagenda baba baweze ba papa bameka babiri basatu oba tomanyi basatu yanja kutula mukamera oyogere kituufu bameka babiri omu baba basatu okubasatu wakalabako bameka nakalabako omu ono owokubiri nenga wamulaba oli Kampala oba oli mu kyalo nali nkyali mwana muto wali okyali mwana muto wali Kampala wali mu kyalo oli Steboni wewa Kalwere wano wenyini kya papa ayitako Kalwere abalebekere TV papa ayitako ku Kalwere oba teyayitayo kakodi oyogera amazima teyayitawo naye nga namulaba maaso oba ku TV kituufu awo tuli omulamwa kati ono ajja yaani amanya ge mukulaba kuko ndoza omutegedde amanya ge ono ajja oli yasooka yaba mitani oli papa John Paulo John Palapa yali John Paulo John Paulo ono ajja yaani ono ye Francis yabulebukere TV ye Francis neera katulaba akakodiyo ate era tuli mwani asinga ono omuli omutegera bulungi ogamba otya nze ndi fit naye ate ono yatukulembera maje maje yatwe kati maje Ekaya TV ate akakodiyo akaliwo ani asinga okumanya ekigambo papa ogamba papa akalaba ameka papa yono gwengenda olaba kwasirabangako n'omu wali kwegamba toli mu site wali oli muki nsuubira n'okuzaalibwa nali sinazaalibwa maje twogera amazima ensonga zino nange papa yajja ddi mwana yasooka politeri bagamba muyajja 92 waitona bakuzaalibwa kwegamba gwe bakuzadde 99 bakuzadde ddi 93 bakuzala 93 maje twogera amazima asese noseka amaloza kakodiyo kyolooza agambye mu papa yasooka teyamulabako kakodiyo ki nze nekane noono ayina ebirivu siina ate si kyesisoose naate unomulabira omugamba kano kasajja kali mu 3 kaka neno kachairman kafe mwa chairman naye kakodiyo sikutegedde bulungi nnyo bakuza 93 kozi kati 93 obera na meka 32 ebatewera nga mumeka 23 obera mu 23 togituweza 23 Nyagoza abalaba Bukere TV bagamba nine chairman oyo atulimbyemoko ngenda kugenda ku TV waneno kabandabe banange abagambe na mwana gwe nze babuze ko mu luzungu how are you to desimanye bichani sibimanyi sasoma maje wange mwana ne maje ensonga eziriwo chairman oyo tubulizako ku chairman wo jebale ko chairman mugamba demu chairman damu maje wakubuzaako mubuze ko mu luzungu ma chairman kati kwezesa chairman oba yayitayo anzo bawandika kole agambe muli 3 muli ameka wano tuli 3 chairman ate ya 3 mu luzungu yechi sate simanyi sate ebachi mu luzungu sate peoples simanyi ya Bukere TV sate peoples kati ensonga ziriwo chairman omubuze ko mu luzungu gamba
muzungu alabayo maje twako tuleko nekuletera abankulembera gira oyogera na jamani maje omubuze ko mu luzungu aloza tewaitayo. How are you? I'm fine, chairman. Kintu kiri okay. Ati kati bulidako wano olugambo nga bagamba mbogo chairman wachi wabe bigali ewa Ikalero emiva muntu ya market. Ya one chairman wabe bigali wanene wa mukalere netwaka tulabe goloza chairman yo mulimo gwe gwalina abulira abantu kunjiri etya togera ku bya papa chairman oloza abajulizi bali bamekabe batta abajulizi baliyo babiri mu bana pasi baba onacho bamanyiko mbuno ono yafira wano bona babatira na mugongo esewo kwa kamateri ya tu buli bona batambula lomupaka na mugongo ne babatta kumulembe gwani kumulembe gwali go betoba kumulembe gwo bote kati ensonga ziriwo yabule kwa TV ebyo na tubiwuliriza kati chairman ensonga ziriwo abajuliza aboloza ba wena mugomanyi no mwamanyage gwemanyi sina gwemanyi ko no tona omuyade gogamba ne nayo gundi obono muri mwolozani muri mucho zitolwanga gwemanyi muyeka zitolwanga gomanyi mukoyeka koza emotoka zigenda na mugongo ziparkinga wa zigenda na mugongo ziparkinga wali ku roundabout yawa yeka yawa nukalerwe esewo yabule bukada TV no zabena mubulira ne papa wakalaba bamekaba papa bakajja wano mu papa ba yori wadini ki ndi mukristayo pasi mukristayo bachispellinga batya zesaso masewo tewasoma era nero ugamba kero bayitandika na leta P eroza kristayo kitandika na leta ki kutandika na sapi ne sapio P abakristayo leta yamwe itandika na P kati tugenda maso oloza bana abajuliza abena mugongo goloza ani mujuliza yali munga muto asimumanyi tomumanyi esewo nani sopu ku entertainment abalabi abasajja mune bamanyi ku bya papa towerabira bye papa yoyo ne kati tugende ko mbulango tukole ku machi tukole ku majja oba tukole ku nsimbi tukomeo tovaawo tofunanga kiruto kyantiisa kulota ngoline gola Moses Mulingi naye kati because oli wanjawulo ku mulala oyigenda n'olowooza omusinga ebyokulwana omusingira ekisooka gola tazanyangako n'abantu bakabi sisobola ganti ansinga kino bansinga kiri naye tosobola kuva eri n'ozala wa just no ndabika musingira ddala oyo kubanga bless nkoze ennyimba nyingi